No, yamutima sound disco. Tata. Nsumulule. Uliya kano. Natandiko kuyobula munga muto myaka 16. Benjigire kiugando nyomukisa wange mukama kuyamba. Mbiri yakeba. Olwekuba katugende maaso microphone kwendezako obutamala budde ngabe tulidde paka kuwulira bubi ne wona libafuge paka kuwulira buki ati mukama wange n'abakulembeze bannaffe boyise nabo buno bwe bubaka okuva eri tiimu Jojo. Tiimu Jojo nikawo kweyawulamu era tiimu Jojo evangako ku Hon Kayondo n'omulimu ogutya ekigendera kyayo si kusasa mu tiimu sikolaki wabula olw'essanyu Jojo yali alina oluvannyuma lw'abantu 5 mu okukkiririzaamu yasalawo abantu abo abeegatteko bafuuka 5 gwe yalangirira era ffe tugamba natukolere wansi w'obuweereza bwe aweeva maaki nti ffe omutwalo ndaani era tuna buzibu na muntu yalangirirwa nga bwe bagamba wabula kuno tujja kuba okusaba kwaffe eri mukama waffe kubanga alina eddoboozi litugatta ffenna nga bwe twolesa empisa ku mukutu ogwawamu tusaba ne bannaffe boolese empisa eri kandideeti waffe kana akalo tekali kwa kufunya bikonde kubanga osanga oliawo osanga kwali kwa kufunya bikonde twandiwangudde kubanga ffe abalina enjovu akasaaka etulawo katuule naye twagamba akalulu bwekaba kati kagenze tetussamu ekyo ekitiibwa era obubaka ne bugenda eri bamemba bannange nti at least ffe tweyise mu ngeri gye batusuubira okukola ki okweyisaamu era ekyo mukinkoledde bulungi nti abalabi bajja tuweeyinga abalabi bajja tuweeyinga kubanga enjogera emu egamba nti omusirusiru bw'ogenda mu kuvuganya naye kw'ebigambo ajja kukusesetula ku ntegeerayo akuzze ku levo ye akubitingera experience kati tetugenda eyo mbasaba ffenna ekyokulabirako tubeerenga Hon Kayondo bwe yeeyisa tuleme mumuswaza bagambe nti tiimu Jojo yanjawulo wabula ffe ate ekyenjawulo tetugenda koma wano tugenda kuuma obumu tubagazise ne bannaffe abalala si weewaawo tetwazze kwogera tuzze kusanyuka n'olw'ensonga eyo mugenda kunzikiriza mu bitiibwa ebyampitiddwa mpite pulezidenti wa mukono ati haati ayatugonnomolako ogufu gwe sijja kwogera akutwogerere weewaawo Katonda abampera omukisa. Obulamu bw'ensi buno twawula ebyobufuzi wano sigatta byabufuzi na Hon Kayondo naye mukwano gwange famire yange abaana bange n'obulamu bwange bwonna mukwano gwange era mbakakasa nti omukwano gusinga ebirala biki mufube nnyo okunyweza emikwano kubanze nkakasa nti Kayondo emba nfiiridde wano atta byonna n'atindiddwa olugendo ogenda okola ki musonyiwagane nyumba muyiseemu tutegeere nti mu nsi mwetuli naye tuli bagenyi olunaku lwolwaleero ssebo Hon kakasa tuli olunaku lwensoose okwetaba ku mukolo okufaanagana mu mbeera bweti era nkwerayirira nti mu mikolo gyo gyonna nja kwongera okuwa obuwagizi naye nga ndi eri
eno gyendi sikola ki kati mukkiriziganye nti munsinoonya ebintu bya mirundi emeka tunoonya obulamu bw'ensi ne tunoonya n'obulamu bw'omuggulu mu bulamu bw'ensi ndi eno gye mukola ki gye mundabira obulamu bw'omuggulu ndi wa Hon Kayondo ebigambo ebyo tebibamala alina amagezi tategedde ekitegeeza bwe tojjanga wange kunsaba kalulu kabwaka bwa MP emesedi ntukwata bulungi tojjanga wange kunsaba kalulu kabwaka bwa MP obubaka bwa MP obwa Mukono South nze wange ndi muwagizi wa Hon Bani wamufuna bulungi emesedi mubadde munamawulire tukwate bulungi ate gwoli wange omubaka wa palamenti owa Mukono South ayagala yenna tajjanga wange kunsaba kalulu akalulu akange ka mukwano gwange oli muto wange tugatta ebintu bingi mukristaayo munnange ye Kayondo Fredi nze Gonja Fredi mukama bampeera omukisa suubira akaseera katumala mu bintu ebitatugattako ke kaseera tulowooze bulamu bwaffe obw'omu maaso bamunfuna bulungi olwaleero twali mu kalulu aka tiimu Hon Kayondo kaali kalina okubaako omuwanguzi bonna abeesimbawo baali tebalina akola ki naye nze nga street boy nina kyenafunamu nti okumanya kyoyagala kiki olwaleero abali wano ani atamanyi Jojo kakasa nti buli ali wano amaze ebiseera by'okujja wano yafuuka mukwano gwani yafuuka wa luganda lwani nange mwennyini nafuuka muganda wani abavubuka abamala ebiseera mu bitatukwatako n'okumanyika n'okwefuula kye weetaaga kiki kyokoze mu nsi ekigenda okujjukirwako muwulire bulungi meseji yange abantu mumala ebiseera bingi ne mukola efujjo okujooga okumanyiira n'okwogerera abo mukama baba asukkulumya mu ntambula y'obulamu ne mwerabira okwekolerera n'otuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga bagenda kukwata kifaananyi ekyo bakitembeete eyafudde munnaffe yoono bassebo ne bannyabo Jojo bakyasobola okutembeeta ekifaananyi kye kumwe abali wano bwe muntunuulira bwe muti pulezida wa Mukono ati bakyasobola okutembeeta ekifaananyi kyange boogera bwogezi linnya Gonja yakoze eki mazima nyonyonyonyo mwebale kunyirira tiimu Njovu oye gyemuli bane nina essanyu lingi olwa anko wange okubeera wano nsiiba nkyogera nti Hon Kayondo si mubaka wange kyokka naye kojja wange neebaza Katonda kubanga yampa anko w'ebisima anko gwe nina wa bisima anko nkwebaza wano wafunda nsinyiza obutakakkanako nkwebaza kubanga oli muntu azaamu amaanyi akalulu ako nga bwe katambulamu nga bwe mwakalaba ebivumo okutyoboolwa n'ebirala byonna ebiringa ebyo naye ng'ate mu politics ebyo bikola ki bibaamu naye nafuna okuguma nga ngumira kuki nasooka ne ŋŋamba nti nzaafa n'ensi anko wange singa teyatulika dda omusajja nga bamuvumye bingi nasigala ng'ayimiridde nange Jojo ne ŋŋamba kanyimirire ate ng'obudde bwonna nange njatuuka ku buwanguzi bane leero tuli wano ekyamazima sijaguza olw'okuba nga ndi welfare
owa Honorable Kayondo. Muganda wange Biscuit ye yawangula ki entebe eyo naye ate ndi welfare wammwe kubanga mwanonda kati mbasuulewa mazima nange mbasuubiza nti tujja tambula bumu. Ntuusa okwebaza kwange eri Master JB musajja wa Kabaka president wange simanyi nakyenyinza kwogera bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. President wabeerawo nnyo wangumya nnyo ndoza ng'ogamba oba oyo yatulikidde naddeeyo naye bannange saatulika nasigala nnyimiridde era paka kati nkyakoze eki nkyayimiridde. Nze nyongera kukaatiriza kintu kino nti entalo ziveewo naye mwampulirizaakoko aba ttiimu yange kubanga nayogera ne mbaga nti bannange batusinze tukkirize naye tusigale nga tutambula. Group yaffe ffenna etugatta Team Honorable Kayondo, so ebivumo n'enjawukana ffe tusizinga fire newankubadde bannaffe basigadde bakyatuvuma nnyo era omubaka nyongera okuloopera okututyoboola naddala nze sikyasobola nakupositingayo kintu buli wenkipositingayo ne bafuutukayo ne banvuma ebigambo ebiyitirivu naye nkulayirira nti ne bwe bananvuma bitya nti nze oli kojja wange mu musaayi ate siri kuvaako come what may. mazima Nze ndi ttiimu Honorable Kayondo. Obaki bana enkwebaza mami Madina webale kumpagira webale nkwebaziza mwaka ensusu bannange kansala sali biga bannange kuli ali ono yinaine yakwata esimu ye nateekako data nagetako n'okujja mu inbox Jojo tukole bwe tuti bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Nange namanya nti at least nsobola okuyimirirako nenfunayo ekiwayo ekimpuliriza. Nebaza nnyo president olw'okunteekamu obwesige nembeera nga yampa ekifo ku Mukonati Heart. Nyongera n'essanyu bategeeza wano wenyimiridde ndi Minister wa Welfare, State Minister, Welfare, Finance and Entertainment. Simanyi mulira katwa. Era nga anko wange ate ye mukama wange. Tutula mu office eji. Tutula mu office emu. Kati abagezaako okunsenderi. Katonda ye ayongera kunsembeza wali kojja. So nebaza Katonda kubanga nze ne Mukonati Heart sagiriiko nnyo naye era omukono gwo ogutayimpowadde gwannokolayo ne guga nti Jojo gwe osaanidde. President mwebale ne management okubeera nga mwanteekamu obwesigwa era nange nkulayirira wano nti nja kubaweerereza ddala bulungi nnyo nnyo nnyo. Nebaza abayimbi Dr. Cool, Helicopter, Bright Eyes, abantu no babakyawa mwewaayo ne mumpagira ate era muzze mwebale nnyo mwebalire ddala. Rafael webale moze mwanyinaze anko oyo moze kyakoze mukama yamanyi bannange moze katosi n'abalala bonna abali wano Eileen sibalengereyo pasono muganda wange Nakalanzi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala Amza Afrika kuva na muyenje yonna noga nti omukolo guno abatimbye thank you very much basponsor mwebale nnyo butishati mbulenge yokulondesa ya fortune kya welfare nabadde nsanze kundowooza bujine ne mwala wange mulongo ate mulongo namuyise ajje agenda kuba ku training gyayitaka ajja kuba ku byatuyambako njala kubasiima abantu abo babiri abo ne ttiimu babalinga bana bafuna okusoomozebwa twali mu kulonda ne bateekawo amateeka kulonda ne kutuuka abantu batandika okumenya amateeka noso mwabutukola bulungi nenjala kwebaza Aaron ekifo kino ekyambusa bulungi ate akiwadde omulala ate nenebaza nono Jojo okwetaba mu kulonda kuno nakumakuma banne ttiimu Kayondo twagala okubasabira ebirungi naye nga bwe nabagambye ebisinga bijja kufuna obudde nja kusaba omubaka abayite tubaweemu omusomo n'ekisooka
tetudda mabega kyekigambo ekikulu kimu mwena muli ttiimu Kayondo wabula waliwo abavuma bannaabwe ku mukutu kati abo ngenda kwogeraganya nabo butereevu baŋŋambyeko obumalu kuliko awagira ono oba vaterere mbabazi balinga bannaffe tali nolwekyo balina bagambye naye nabaana bali wano mukiwulire nti nze mbagambye nja kujja ku mukutu butereevu kuseko audio twogeraganye tiimu ebeereemu tuleme kudda mabega so njagala tutambule bumu alani omuntu bwonyizeemu awo n'ogamba nti teri ttiimu ndala kati mulina ttiimu Kayondo mutwanguliza omulimu gw'obubaka bwa paalamenti tugenda mu nomination omwaka ogujja kati mwe tumanyi twabamala wabula bwe tunaasanga obuzibu nga mweyawuddemu kijja tukola bulu kubanga kati ekigambo kyokka eyoko statement sebo olabanga entono nene nnyo nzese n'okuseka ogambye nti eno no tuli ttiimu njovu eno nga yatudde esobola okutuula simanyi kuki ekyo kyokka ekyo kiyinza okumala ku bwongo bw'omuntu nolwekyo saagala njagala tugambe ffena tuli ttiimu Kayondo akalulu kawedde Jojo akikoze bulungi nagamba bantu abambeererawo kambayite tusobole okutambuliramu onalema njagala okkirize twali ku kivulu kya Dr. Kulu njagala ogende twogere mulowita buvumu nze bampangula akalulu ka 2016 nagenderera nnyo nti wakati okumpangula tewaliwo polling station n'emu gyenafunako zino teriyo kakati kyambaliriza okuddayo ku buli polling station oba ku buli mukolo newennasanga ng'abantu ebisatu lwakiri abantu abo ebisatu bwe naabeebaza wanaabaayo omwoyo anaasanyuka n'agamba nti Kayondo oyo namuwa akalulu kange neŋŋamba nti nze abantu abampagira saagala basigale eyo bagambe nti Honorable Kayondo namuwa akalulu kange era bwe natuukanga nga njogera ogenda okulaba nga yakuwa akalulu ngamba olabyo MP wange naye nga siri mu Parliament era nze nabeera MP naye nga sirina Parliament gyeri tegeke kati waliwo ensonga ekino kyemukola gwe mutima obutuufu naye saagaanako nti omwami Muyanja si yali MP naye osobola twalagana omwami Muyanja si MP era n'okumuyozayoza namuyozayoza nze Kayondo nakwata essimu yange nembulira Honorable Muyanja Ssenyonga ne mugamba Honorable yogaayika okuwangula nenzikiriza MP wange that I accepted ekikiri ne mugamba naye ngenda kuyambako tukole era kyokola banze Honorable Muyanja Ssenyonga namuyamba nnyo era kyokola ekitundu ekiseera kikyobaka bwa Parliament kyamanguyira kubanga bwe yabeeranga empaka nga nze mbeera bwe yabeeranga empuge nga nze erikkoone wakisobodde kutuuka nga ntuukawo namuyambayo kubanga namugamba tukole kitukolera abantu baffe era bwe yabeeranga nga ndi mu Parliament nga nze mu constituency gyendikolaki era amasomero watweyagamba tweyakwatanga empaka nate nze ngenda mumasomero g'empungu bwebeera amasomero g'empungu nga nzija mumasomero g'ekatosi ngaakabona tufe twakola tuyamba era ekisaanya nekimunyumira kubanga namuyambangako teyamenyeka kati era nze mukiikira ensibu ye tanyambi musekombonabona nzekka kakati mwekizibu okumanya era Jojo waliwo sakyayimba akayimba empisa embiwa nvunanika okulabikako nga nange omunaku gyendirayo musiitetenba kukubane nange embeewo naye kyawuja yewusagamba naye nze wendi ate sigenda abennugu
naye sifayo naye nze wendi ate sigenda nawe n'okubeerawo tera ebigambo muve ku bantu era basaga bebekulwabeewo kati bateekawo tijjojjabeewo ne pujwabeewo ne kenyabeewo helikopita abeewo jemuga abeewo aisa abeewo abeewo ne alali abeewo kakati tiimu eno baweereza kuyimba ku wendi ate sikola ki sigenda naye nze wendi ate sikola ki sigenda sikiririza mu bantu beekubagiza ate kyenjagala okubakakasa nti bayibuli egamba nti omulabe asitula enfuufu naye Katonda asitula omutindo. Nze abantu basituliddeko enfuufu bangi waliwo n'omukulu omuyambi Tambuwa nate yegaana onayo akantu akubakaga njagala okampeni ako yamuvuma waliwo aba eni bakakula njagala kampeni bamukutteko omukutu gw'abaana bazaakozesa njagala kampe bazajjako ssente nga sinaba nakyogerako ekyo lyate abaana abawala bamukutteko omukutu ono yatukozesa n'atupalino naŋanti kakati kwekuume balikodinga ovume Kayondo tujja kuwa ssente ate bwojja nti ate sula ewange ate simanyi nze nkawakozesa ngenda kutwala ewakyagula naye katituukangata ngenda funa miliyoni 3 kakati kyenjagala okubagulira bw'obanga otambula mu lugendo si buli mbwe kuboggolera nti olina okugikuba amazzi bw'onoogikuba amayinja kukakasa tojja kufuuka gyokola ki era nze kwokwo omukutu kubanga buli ampagira njako bwe mala ekiseera nga tebanvumyeko ngamba kyokoza banvumye kuba ng'omanyi kyekitegeeza era nze beewuunya omanyi kyekitegeeza abantu okumala olunaku nga bali omanyi obuzito bw'oba omanyi kyekitegeeza omukutu mulamba nga guvuma Kayondo kuliko abantu 3 omanyi kyekitegeeza abantu nga bali omanyi amaanyi g'oba omanyi abantu abaagala okuboogerako obwogezi ase mbawulira banvumye nga gugwe boogerako ate kanzaani Kayondo waabwe omusajja atuma ndaazi nanze gwe bavuma kwe waliwo abantu nga tebamuvumanga nako nebamutyandiyoko bavaye paka paliamenti ti otuufa omusajja oyo w'amaanyi nnyo nebamuvuma webali okumanya Katonda wa buyinza tuteekeko omukolo ono ekyapasoni waako ogw'ekisoga yenna abantu abajja mu miitingi z'ono be babadde ku mukolo gw'omuntu omu eggulo kubanga oli agambye kati kananga tekyakola kisoga katumweyimbemu kubanga bo balowooza nti kyangu bebekulu kamiliyoni bwakwata omuzindalo n'ayimba layivu n'eddembe yali agyeyipyemu yalipira boda kati babala abantu balowooza nti bwe tubikola wano nti byangu ne mubaamu abantu nga Katonda ayina kyeyamuteekamu nga kiki ate kyemulina okumanya nti ffenna Katonda yatutonda nga tuli banjawulo era nga ffenna we tukozesa enjawulo gye tulina kyekitutwala mu maaso. Nze mbabuulira amaanyi gange si lwakuba nti nze mbasinga amagezi naye kuvuugatta otugezi tulina nange nengatta otwange tulina kyekifuula Kayondo ow'amaanyi
kubanga nzirira amagezi ga Jojo nengattako oli abana yagenze ni brain power gwa abantu bewayiriza brain power since when 1990. ali kati omanyize ni brain kubanga tusaze bubi kubimalirize lwaki gwobyogera mu maaso okolera ani so kati mulina okumanya nti waliwo abantu bebangala otusonsekamu batusase gurupu yaffe n'abantu abo tubayimbira kayima nti twabategedde mazima gundi twabagudde n'olwensonga obudde bugenzi ate nva omutima bakujjusa ebituli ebyo basasule bulungi babyemina tebibakusa bandidde sigaza kuda amanyo ne bagabawanguka olwoma be bagalwadira ololwebibalubuka bakudde sigala luma abalabe bange bakuse bamute kamanote bamute bamute buli lunaku obawa emmere bamute bamute neyagala engabe base bamute bamute agala ngadde omusayi gwange ogwo gwe musango gwange buli atemye omugongo gwange katonda mukuteredde tulikirize kumalo tugenze okusala keeki eno kale